nti ku buwumbi Buganda bwebanja central government oba bwebanja gavumenti ya Uganda obusoba mu 5 munange gavumenti ekyekwasa 2 babe bakyali mu kubwetegereza naye n'obwo obwemala okwetegerezebwako busobera ddala mu 160 era gavumenti tebutadde mu budget neeno budget yennyini egenda okutandika yayisiddwa parliament era namwo tebulimu ffe twagala okusuubiza Obuganda ezo ensonga zetugenda okutandikirako era mu budget eneddako gye tunayisa gyetusooka okulisa tugenda kulwana bwezingire kulaba nti sente ezo naddala ezo ezamala okukakasibwa nti gavumenti ekkiriza Obuganda buzibanja tujja kulwana okulaba nga ziteekebwa mu budget esooka okusasula ngeri mu Buganda n'olwekyo essomo libeereddere nnyo ku kyetubadde nakyo mu Parliament bakkirizagana tubadde n'obugonzi naye kano ke tufunye ate ne tufuna n'obubaka okuva embuga tube nga tumaliridde okugenda mu Parliament y'e12 nga tulabira ddala nti tuli baana ba Buganda nja kusaba bakabadde bye twogeddeko wano ate nga tumaliridde okuddamu okusinkana amangu ddala nga twakamala okulayira tube nga tubitwala nga bikulu naye mu byonna tubeere nga tuli bamativu ku luno lwokka tugenda kukolera nga tukolera ensonga za Buganda nga bwe zinaaba zizze ate nga tusoosowaza nnyo ensonga z'Obwakabaka naye mu byonna tumalirire tugende mu Parliament nga tulinamu emabega waffe nti ffe abantu abakiikimbira Buganda Parliament. Nsanyufu nnyo tugenda kutandika obukulembeze buno olwaleero nga tufunye okulambikibwa minisita abaddewo n'ayongera okutujjukiza ku nsonga z'emasomo 5 ate ne reports enkadde okusinziira ku bukulembeze obubaddewo nazo ne tuziyitamu tulabye ebisoomozeza obukulembeze tunyweza bisinza okusoomooza abasoekawo nga okubeera obumu okuba n'emiramwa bw'oba mu Buganda tukulembeze ensonga z'emasonga enkuliza wano mu Buganda si tribe yo si kiki naye Buganda tulabira ddala nga betugenda kubeera kubanga tulabye nti waliwo ne abakugu bannamateeka wetugenda okwebuuzangako nti singa ensonga ezzeeyo nga etusoomooza tetulina information yo Buganda Kingdom eri open ogenda okwebuuza okumanya nti biki bye tugenda okubuuza tinawali tulabye nti fenga palamenti yaffe y'ekumi n'ekatikkiro owa Buganda tazzeeko mu palamenti lwamu tuteesanga tusaba nti n'ensonga zaffe kitegeeza nti tekiyinza okuba kituleme bibiri nti y'ekumi n'ebbiri nti lwaki kijja kuyisanga ezimubategeeza nankulu Zakunda Rebecca Mbanzi omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kasanda kiri wano after Mityana awo wakati w'Emityana ne Mugenda awo ekibira na Kasanda sooka nnyo batumira na Kasanda n'okubategeeza tugenda kulayira nga 13 kumakya tubadde wano kooti Africana nga twogera ku nsonga za Buganda kukasi ng'ababaka ba palamenti twayitibwa mu lukiiko olw'okwogera ku bituluma ng'Abaganda kubanga bwe tuba nga tuli mu Buganda tufuna kitegeeza okubeera nga tosobola kwegamba nti Muganda naye nga tusinze kusimba nnyo ku essira ku nsonga eza Buganda njagala okutegeeza mwena abatuwuliriza nti fe ababaka ba palamenti tetulina nnyo kyamaanyi tetusinza abantu ba bulijjo kubanga abantu abo be batuwa entebe be batulonda be batuteeka mu ntebe be batutuma ebyo byennyini bye batutuma naffe tubimanyi kuba tubabeeramu tubasaba akalulu okumanya ebizibu byaffe n'olwekyo tewali nnyo kyanjawulo kyetukola nti tufuule okuba tuli babaka twogera ku ebyo ebituluma ate era mbeera ne Buganda bweyagala tusimbye nnyo ku kintu ekyobumu okukolera awamu okubeera ababaka naye nga tuli babaka abakola ebyo ebiruma abantu b'omu Buganda ate n'Obwakabaka nze njagala obategeeza nti Obwakabaka ekyo tekyetaaga kitugamba kubanga omwo mwe tuzaalidde abaana mwe tusomedde mwe tukulidde
nkubuulidde tolina nnyo nnyo kuntegeeza nti nkole ewaffe gyentadde obuvunaanyizibwa gyensimbye mwani gyenina ebitooke ekikulu kya byonna tusabiddwa okukolera awamu ensonga yonna eneeba nga eyamba Buganda n'okulaba nga tukuuma Obwakabaka n'okulaba nga tukulaakulana ekisingira ddala bwe luba ng'oluguudo luyita wange ne lugenda ewooli nga ffe tuli mu Buganda lwaki twekuba mbukubanga oli wa kibiina kirala n'ono wa kirala ne tuba nga tetusobola kukaanya ne tugamba nedda kanyongereko wano awatisi teekemu obufuta kigendeko n'ewagundi tusobole okuba nga tukulaakulanira wamu kubanga abantu baffe kye baatulondera era ffe tweyama nze ng'omu omubaka w'e Kasanda omukyala nze neeyama okukolera wamu ne bakulembeze bannange abakola disitulikiti mwenna aba constituency era mbasaba tubeere nga tukolera wamu tombuusa kintu kubanga nze lwenalemu oli wanuuka oli wani waliwo ekigenda otugata ng'oluguudo ffena tulwetaaga abantu abakuwa akalu nange be bakampa ow'ekibiina ekirala mulimu n'abenaremu yadde tusinga obulungi so tulina okumanya bukyalo tulina okukwata ensonga okulaba nga obuweereza mu bantu baffe bwebatuuka omukyala akikirira mu Katikkiro twagala okumwebaza olw'obubaka bwe yeetisse okuva eri Katikkiro ate era n'obubi kubanga bubadde bubaka obutugatta obutwaniriza nga ffenna abaana ba Buganda awatali kususulwa twagala okweyanza Uganda olw'okujja n'olutubangula nti nga tutandika okuweereza bwaffe tulina okumanya nti tulina gye tuva katusabe olina okimanyi nti kuva mu ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka ey'ebikasa era kuva mu ssaza ly'Obutto so n'olwekyo ate era nga kuva mu Uganda n'olwekyo twagala okuweyanza naddala ekigambo ky'obumu n'ekyo n'obubaka bwa Katikkiro bubadde bukulu nnyo nti nga tuweereza tulina okujjukira abalonzi abaatunda ate tulina okumanya ensonga za Uganda awamu ezitugattira awamu bwe bubadde obubaka bwa Katikkiro bwe mba mpuliriza bulungi era tulina okusonsowaza ensonga z'Obuganda so n'olwekyo nga tukolera wamu awatali kweyawulayawula ate nga kikulu nnyo bizanga enguudo zayogeddeko netuba tulina eddoboozi eryawamu tufuna ekyeteeka otuwuliriza kubanga byebimu kubiri mu manifesto y'Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni ensonga ezoolaba ezimu ze bagambye nti bw'otunuulira ensonga enguudo ezirimu naddala mu development plan eza Buganda ntonomu kitegeeza nti Buganda ng'ababaka twagayalamu nyina okweteekamu yadde mbadde siri mu Paalamenti twagayalamu obutalondoola okulaba nga n'enguudo zaffe neziri ezisinga tojja kinenyeza gavumenti nnyo ffe tulina okulwana kyokola twagala tubeere eddoboozi eritya erimu kye batuyita abaki ababaka tuli babakafu n'abali bannayuganda abasigaddeyo abo abantu basaabasajja abasigaddeyo so n'olwekyo tulina okukolera awamu bw'oba otwala amasannyalaze begaaka tegaakira wa ena tegaaka yero oba red gaakira ffenna era ne tufuna bw'otwala enguudo ffenna abayitako tebabuuza nti emmotoka yakatusha mu wayero bagamba ffenna tutandikire wamu so n'olwekyo tulina okukolera awamu era obubaka tubweyanzanya